Welcome onto my YouTube channel Gabulijo Raping Zenga Tandika Nzenga Kuletera Nzenga Maliriza Kwegamba Twaina Chongamba. Nenga, thank you very much for subscribing onto my YouTube channel. I don't take that for granted. However, agora lero gocha kati abantu bali yeyo tebakikiriza naye abadde omulwadde abadde akozesa emigo olunaku olwalero avuddeyo ng'atambula bulungi nnyo webati n'atambula netugamba soko lineko yowaffe Mr. Update ye ssegirinya waffe gwe tumanyi ssegirinya wetwogerera avuddeyo n'alayira kati oba musango oba si musango simanya yasoma simanya teyasoma mmwe mubimanyi you will battle the case naye ng'ali mu parliament akasente ke afuna ebisingawo mukwano sigala wano wennyini ngenda kubeera nga mbikutuusako enjoy kubanga wano wokka ogenda okubeera nga te ofuna gocha buli kimu nze kyange kasavu kanyama whatever you want is what I give. Oh, mommy. Soko jeko masiki tukulabeko mimwe bayinza okuba baati kuba nnyo oliya tata ng'olabye n'obukuluma ndabye nabo abantu bangi ne Kampala no baali bakubuusabuusa obulwadde bwo ng'ate nga bwoli ekyo ekintu ekyo kyakutuukako. Ekisooka okwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform ekikulirwa mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne babaka bannange omuli Honorable Zaake abasobodde okunzijanjaba nembanga ati sinyinawo ku njawulo newankubadde nga sinnaba kutereera n'olwekyo nafuutuse ku kitanda nenzija nsobole okulayira ate immediately nsobole okubeera nga nzirayo for further medication. So abasawo nadde nzija bampadde obukwakkulizo sooka baŋŋambye nti sina kwogera nnyo nina kwogera kitini ate nga saagala kumenya mateeka g'abasawo so nembanga olumala okulayira immediately ate nga nzirayo then maaso awe naba nteredde bulungi nja kukola press conference mbannyonnyola ebintu byonnange byali bwe byatandika nga ndi ekitalya mu kkomera ewali bannange abali maziga abakaaba olanze namalayo just weeks 3 navaayo nga n'okutambula sisobola nga nfa naye kati bw'otuukako edimu twamazeeyo emyezi 4 n'otuuka ku Map Media amazeeyo emyezi 4 n'otuuka ku Doni Sheriff oyo personal assistant wa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naleka agenda kufa era bamukubikira teweewuunya kwegamba omanyi ekiri ekitalya n'olwekyo mbe nanja bawa byonna ebyekitalya nga nteredde bulungi naye sofa saagala menye mateeka g'abasawo kubanga baŋŋambye tukkirizibwa kwogera tukkirizibwa kukola kwogera nnyo so y'embeera eyo naye nga siri mu mbeera nnungi naye nga neebaza abantu bonna bambeereddewo Honorable Zaako ono abaddewo nnyo ne Kabiru nga kaganye y'omu kubanga nti Ssegirinya sente kaako sasula so kati bwe simwebaza mba mulyaza amaanyi ate bwe lutuusa olwaleero naga nti awo mulwadde wange nina omutwala alayire era kati ndi wano olw'okuba nti nze ndi newcomer mu parliament y'eggwanga Uganda ate ye aluddeyo kati ye ajja okundaga nti okwata oti oweta oti wano amaddirala bagalinnya bwe bati bimu yagenda binsomesa Honorable Zaake entebe njja gyogerako mu maaso awo kaakati kino kye bayita mwenna mwalaba envaayo gye navaayo mu kkomera nga si nnungi nga nfa era nakati sinnatereera n'olwekyo ebyo bigambo by'abantu naye tebijja tujja ku mulamwa kasa Katonda yansaasidde nemanga nyinawo akayawulo akatono katusabe bwe naba nteredde nabo nja kuwagera bategeeza kiki ekyaliwo naki ekyangwako. Honorable, abantu abasinga beebuuza kiddala ekituufu ekikulu. Ekisooka bwe bankwata ne bantwala mu kkomera nze bantwala ndi mulamu naye bwe natuuka ekitalya jjukira akusibya ate yakuwa emmere kuba bantwala mu Nairobi hospital bagamba nyina obulwadde ku kibumba balabako amabwa either nyina kukola liver transplant oba okujjanjaba ekibumba kino okumala emyaka 8 era kyobola bwe banyimirira muli mpulira nga siri steady bulungi naye olw'okuba nti abalonzi bange abannonda baagala okundaba nga ndi strong ensonga lwaki nnyina okwekaka
bamanye nti omuntu gwe balonda ne mu mbeera yonna oba ya nnaku oba ya ssanyu abeerawo ne wabanga alumwa asobola okuyimirira we bali naye nga bwe nkwazika mu mubiri gwange ne ngukuwa kandayire nzireyo nzijanjabi bwe nkomewo mbakiikirire era tujja kubaweereza nga NUP we twabagamba nti ffe tuli babaka banjawulo era mugenda kukiraba ku babaka aba NUP nga tuli mu parliament tugenda kukola ebintu nga byanjawulo naye nga biri ku mulamu. Abantu abasinga bagenda kwebuuza bangi bonna abagidde ku kibiina kya NUP lwaki osazeewo kwolekera Honorable Ssegirinya? Wabula tuli kimu ffenna tuli babaka ba parliament abalonde era nga ssaawa zino nteekateeka yakulayira we mutusaliddeko actually muyingiridde privacy yaffe tukyali mu nteekateeka yakugenda kulayira era nga bwola nti nze zaake nze asembayo okulayira nze akiggala ate awo bumala okukiggala bwe nti ate ne president mukolere naye akikole ki akigguse bwekitobe kiri. Abantu basinga bakyali bakyebuuza ani agenda okukiikirira NUP mu parliament? Essaawa zino tunyumya ku kiriwo kitannabaawo tebakinyumyako kyensobola okugamba. Omuzindalo gwa BDS nsonyiwamu togenda nnyo. Olidde otya okubeera ng'olabye waliwo abagamba mbu si mulwadde yeekoza bwekoza tusabe Mukama amuwonye ewaabwe. Ssegirinya ali wakati wa zaaka ne mukazi. Carol. kamera okwekyanga kikundi kyekyanga Just 1 minute. 1 minute, sir. Just 1 minute. Thank you.
1 minute not enough? Get the camera if they make it. Let's go, Father. Let's get the river space here. Either we go to the top in the office. Get away from here. Either like I, Sekabira, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Sekabira, swear in the name of the Almighty God, the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Ssegirinya Muhammad. I, Ssegirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I, Ssegirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Uganda. So help me Allah.
I, Segirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I will give a faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me Allah. Zake Francis. Zake Francis.